Omwaka oguwedde Kanisa ya Agape Sanctuary International yatandika kaweefube w'okugaziya obuweereza bwayo okwetooloola Africa nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Bano batandikirawo okunoonya kampuni eziyinza okubazimbira amakanisa mu disitulikiti ez'enjawulo era omukisa baagulina kubanga ezisoba mu 10 zaawaayo okusaba kwazo. Mwezo neya Jonathan Opuru mwe yajjira. Ono ategeezezza nti waliwo endagaano ez'enjawulo ze bassaako emikono n'abakulu bano nga kw'otadde n'okusasulayo ku nsimbi omulimu agufune. Nganzi Ssekinoomu najja ne ku ofiisi yaabwe eri ku Salama Road ku stage y'abinzaali ne ntuuka ne bansaba ssente eziringa ze tuyinza oyita bid security miliyoni 2. Ono yaweebwa disitulikiti ya Mudati ne Kabong nga wombi yalina okuzimbayo kanisa 4. Abakulu wabula baamusaba agire nga yeeyambisa ku nsimbi ezize era oluvannyuma lw'ekiseera kya myezi 3 asasulwe. Ne batugamba nti mugende mukozese ezammwe otuuka ku level eya wall plate oba kwe tuserekera nga ojja kuba osasulwa. So nengina n'entandika emirimu. Opura agamba nti yeewola ensimbi okwongerereza ku ezo ze yalina asobole okumaliriza omulimu gw'abandi mu budde. Abamu ku ffe beewola ssente mu mabanka, banka zitwala ebizimbe byabwe. Abalala basibiddwa bamanerenda, abalala tebakyasula na waabwe. Ekyasinga okumukuba enkyukwe omulimu yagutuusa abakulu we baagala bwe yadda okubabanja nga bye boogera tebikyakwatagana. Ne tutandika okuba nga tugenda ku ofiisi tubuuza ku bya ssente batubuzaabuza. Mbadde ndowooza nti Opura asaaga Godfrey Mugoya naye n'antegeeza nti kanisa y'emu yamuwa omulimu ogw'okuzimba kanisa. Ne batuserekitinga ne batuwa churches 2. Emu it is in Buyukwe, another one it is in Mayuge district. Kyokka nti naye bwe yatuuka ku by'ensasula abakulu ba Agape ne boogezaawo ebirimi. Bajjamu okola ki? Okwogera ebitakwatagana. Onakugamba kirala, onakugamba kyonna, onakugamba ezaze ziri ku akawunti, oli akugamba nedda. Aba Agape bakanda kutegeeza bababanja ng'abagagga babassaamu ensimbi okuva e Brazil bwe balina okusooka okutuuka olwo basasulwe. Tukitegeddeko nti babanja obuwumbi obusukka 30. Naye kyasinga okutwewuunyisa nti bajja ne batandika okulambuuza doona sayiti zaffe ze batannasasula naye ng'ate ekifaananyi kye bamulaga kiringa nti tulinga ffe abatabanja, tulinga ffe abasasulwa edda. Abassa ensimbi mu Agape aboogerwako nga bakulemberwamu Apostle Joe Angel batuuka kuno ku Lwokubiri lwa wiiki gye tukuba amabega okwetaba mu lukuŋŋaana lw'ekkanisa eno e Namboole olukomekkerezeddwa olwaleero. Ntuuseeko e Namboole njogeremu n'abakulira ekkanisa eno wabula omwami ono gwe tutegeddeko erya Swale tatuganyiza na kubugumya mbooge n'atulagira twamuke ekifo kubanga NTV yabadde teyitiddwa. Kyokka oluvannyuma sobodde okwogera ne Charles Mukungu akulira eby'okuzimba mu Agape kyokka wadde agaanye okulabikira ku kamera zaffe ambuulidde nti abazimbi boolaba abo baagaana okutuukiriza endagaano nga bwe yali. Mukungu antegeezezza nti bano babawa emyezi 3 okubanga bamaze omulimu basasulwe kyokka ne balemererwa. Bakyogera bwogezi ne tubagamba nti mukiteke mu buwandiike nga batubuzaabuza tubagamba okay kale mutuluwe certificate eziraga titutuuse ku wall plate teri muntu yenna alina certificate paka kati. Ekyewuunyisa n'omusajja ono Venus Mukuyo okuva e Tanzania naye tumusanze n'omugugu gw'endagaano ze baakola ne Agape nga naye yasindikiddwa kuno banne kubanja kubanga n'ekkanisa ezizimbibwa e Tanzania tezisasulwangako yadde omunwe gw'ennusu. Leader of Agape in Tanzania, they told us we must wait the money from Uganda because the leader of Agape in Africa is waiting money from the donor who will come and then to pay us. Ono agamba nti babanja obuwumbi bwa Tanzania 42 nga wano amazeewo ennaku 10 ng'awenja abakulu ba Agape naye nga bamwepena kyokka nga naye banne abaamutuma baamulabulirawo ng'ajja nti taddayo ng'ezaabwe tazirina. Naye agamba nti bangi ku bannaabwe beewola bwewoza ensimbi okutandika emirimu nga basuubira nti Agape akadde konna yaakubasasula. I take a loan from the bank and then I build that house, that churches, and then when I request the money, but the Agape bishop in Tanzania told us that wait
1 week, and then the man will come from Uganda. Nafunye eddoboozi ly'olukomo lwa ssimu omu ku bayinginiya lwe yawulugumiza akulira Agape mu Africa omusumba Wilson Bwambale nga naye amumatiza nti essaawa yonna baakusasulwa. Naye nga omanyi pressure nnyingi. Kino kintu ky'abantu banene tukikya muntu omu. Ate n'ekirungi ndi bakama bawo bennyini bajja 28 mwezi guno. Bonna badonors bonna bajja. Anti kati omanyi bishop omanyi frustration ebaawo nti oba oli yawola ssente contractor kati nga bamu abasinga ku ffe. Kati bano bwe bakola ensobi lwaki bawa twagamba kampuni zetwagala ze kampuni zirina obusobozi. Kati osobola otya okukwata kampani omuntu ng'omuntu nagenda yeewola ssente. Kugamba eyo nsobi yali yaabo abaabawa emirimu. Abakulembeddemu bayinginiya bannaabwe bagezezzaako okujja mu lukuŋŋaana ennamboole bagasimbagane n'abakulu kyokka era omwami ono gwe twategeddeko erya Swale akoze kinene okubalemesa okubatuukirira. Mugende mutuule okusaba bwe kuggwa teriyo contract agenda kugenda. Swale nanga yagadde okungajambula bw'akizudde nti nnumika oluyoogaano olubaddewo. Kino kiwalirizza ababanja okugenda ku poliisi e Kibuye okuggulawo emisango ku bakulembeze ba Agape era nga bano balina n'enteekateeka ezigenda mu kkooti singa aba Agape tebavaayo kubasasula zaabwe oba okukabatema nti baanyagibwa. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.